Yes, brothers and sisters, once again we are back. Mwasuze mutya, mwasibye mutya okusinzira buli omu ayimiridde oba walabira enjuba. Leero nzize n'ensonga emu ey'okusosola mu mawanga, okusosola mu mawanga, hope that's the right word, oba mu luzungu kye twandiyise racism. Tuwulira wano mulimu abantu abamu abayimirira ku podiums ne bajjayo statements, ffe ng'Abaganda, we shall crush them. Naye nga bw'otegeera eyo ensonga ojja kutegeera lwaki akyogera. Aba yeekwasa bwekwasa kwejjako musango. Racism kye ki, first of all? According to my definition, racism is the act of one race taking itself to be superior than the other. Okusinzira kunze, okusosola kwa mawanga ye mbeera eggwanga erimu we lyetwala nga lyerisinga mu buli kimu ku mawanga gonna gaddiridde. Ekyo kirabikira mu mbeera eno nga waliwo embeera gye tuyita racial subjugation. Racial subjugation kitegeeza okunyigiriza, okutuntuza, okukaluubiriza amawanga amalala nga muli mu kifo kyekimu oba byanjawulo, nga akaluubiriza embeera, anyigiriza, atuntuza, yoyo yeetwala nga naggwano. Ate okutuukiriza ekyo, one must have full control of 9 areas of life. Okutuukiriza okusosola mu mawanga, oyo akyagala oba akifuga kibeerewo ayina okutwala obuvunaanyizibwa ne control ey'emiteeko omwenda egy'obulamu bwa buli muntu mu ggwanga eryo oba mu kitundu ekyo. Ekisookera ddala economics, ayina obbajjako economics y'aba agifuga. Ekyokubiri politics, ayina okufuga politics. Ekyokusatu war and military, ayina okufuga military n'okucreatingawo entalo nga zigasa ye. Ekyokuna education, ayina okukakasa mbu afuga education, abaana abaliwo n'abantu abaliwo basome bye bayagala. Ekyokutaano religion, ayina okulaba nga afuga religious institutions nga zitambulira mu nkwawa ye, so that basomese, abawe limit ey'okubuulira, buli we bayimirira ku pulpit oba ekituuti, be babuulira, be boogerako, yaba abasaliddewo mukome wano oba mwogere ku kino. Ekyokuna labor, emirimu gyonna ayina okugyefuga nga akontrolinga wages ezigenda mu bantu, babasasula emmeka, bakole batya, nga ye ababe bafuna buwanana na buwanana. Ekyokutaano entertainment, ayina okufuga sekita ya entertainment, ebiyimbibwa ku stage, ebizanyo egizanyibwa, ebisanyusa mu ggwanga nga biri mu ngalo ze. Ekyomukaaga law, ayina okufuna full control ya law oba ekitongole eky'amateeka. Ekyokutaano ekyomunana law, ekyomwenda sex, ayina okukontrolinga ekikula ky'abantu kitya. Yalina obbateekamu programs, for example LGBT, ayina okubeera mu makati ga programu eyo yamanye kati eno race kagiteekemu kino, babasomese kino, beefuule ng'abawala, beefuule ng'abasiyazi, balina okukola ebyo byonna. Era mu sex balina okuyitinuuza ekika kyabwe. Obulango ku radio, obulango ku TV, ku mawulire, magazines, ogenda okulaba ggwanga limu lyerirabikako.
newe kuba mazina era ogenda okulaba bwanga limu nga batandika nga batandika narratives abakyala b'ebitundu eno oba abasajja b'ebitundu balungi okusinga beno ekyo ne bakitambuza. Kakati amazima agali mu racism geegano oba mu kusosola. Oli tavanga eri n'akulimba bumuli basosoze nga tolina control ya bino ebintu. Lwaki omuntu akontrolinga bino ebintu? To gain power. Era ngamba, no one can be a racist. Tejasobola kuba musosoze nga ta controlling economics, politics, war and military, education, religion, labor. Amanyi gajjewa. Kati gw'omunaku ososolani, gw'omunafu ososolani. Omuntu okuba omusosoze alina okugaininga power. Amazima ag'okubiri geegano. Ago mugawulirize bulungi. Ate otambuza akatambi. Ekisosoza abantu mu nsi yonna yonna study eraga bayina fear of racial extinction. Ever abantu abatono, abantu abatayina maanyi, abantu abatayina busobozesi bwakuzaala nnyo bavaamu kuli okutya okw'olulyo lwabwe okuggwaawo. Kati bw'afuna omukisa n'akontrolinga bino aba akakasa mbuna ajja kukozesa resources zonna n'amaanyi okumultiplyinga olulyo lwabwe. Yensonga lwaki mubalaba basindika nnyo abaabwe ne bajja babafumbirwa, bo nabo ne bafumbirwa nnyo bazaala ekiteetaagisa. Ogenda okwekanga akabanga we kayitawo nga mukigayaaliridde, mugenda okwekanga ng'olulyo lwabwe lumultiplyinze okusinga. Kati obakakasa kye mbagambye, olina okubeera mu control ya bino. Kimu ku kimu mu Uganda. Kati situle n'embeera ogiteeke mu Uganda olyoke omanye who is a racist. First of all, politics. Ani afuga politics kati mu Uganda? Museveni. Genda ku health. Ani afuga health mu Uganda? Ebyo biba bya bulamu. Atwine Diana. Ebisembayo Museveni era famire ye. Genda ku wo oba military. Ani CDF. Genda olabe hierarchy y'amagye bonna bonna abasinga bava mu ggwanga eri. Ate abakulira bonna General Muhoozi Kainerugaba mutabani we. Genda ku education. Ani afuga education ebisomesebwa? Lwaki education eri mutindo guno? Tekiri coincidential. It's a planned move. Janet Kataha Museveni amudirira ye Kajubiri muto wa Museveni. Tugende ku religion. Ani afuga fraternity y'aba born again? Ali mu State House Patience. Ani afuga amadini gonna gonna? Lwaki waliwo program je twadise FBI Federal Bureau of Investigation, but it a faith is it faith over FBI faith-based initiative nga awasente abakulembera amadini gonna bayina kuwulirira mu ye mubiraba batambula machachi abasajja abakulu faith bajija ku bya Katonda kati bagiteka mu 7. Ani afuga law? Fraternity ya law. Ani afuga entertainment? Salim Saleh family ye. Ani afuga labor? Family ye. Ani afuga economics? Gendo munonyereze. Afuga exports and imports. Lwabogo. So kati teri oli ajja kuyimirira eri abagambi muli basosoze mutandise politics w'okusosola ng'ate ye yalina tools zonna ezisobola okusosola.
nga sitadde bwegamba. So kulwekyo muzukuke manya